jako akawuwo. Abakkiriza mu Kristo enkya ya leero bakedde kweyiwa mu makereziya wamu n'amakanisa okusiigibwa evvu nga beetegekera ekisiibo eky'ennaku 40 ekitandisa olunaku olwaleero. Bwana mukulu wa parishi y'e Buloba Reverend Father Paul Semboga akulembeddemu okusiiga evvu ku ekereziya ya Our Lady of Fatima asabye Abakristo okweyambisa ekisiibo kino okusonyiwa wamu n'okuyamba abali mu bwetaavu. Olunaku olwaleero tutandise ekiseera kyaffe eky'ekisiibo oba kye tuyita obudde obwakalema nga tujjukira ennaku 40 Mukama waffe Yesu Kristo yamala mu ddungu ng'asiiba. Naffe nno mu kkubo eryo lye tukwata ennaku zino 40 zitandisa olunaku olwaleero era nga tukoloddwako akabonero ak'okusiigibwa evvu mu kyenyi. Father Semboga abakkiriza bakubiriza okukozesa ekiseera kino eky'ekisiibo nga beegayirira omutonzi okubasonyiwa ebyonoono byabwe. Nga tulaba Yesu engeri gy'ali yajja ng'asonyiwamu abantu, waba omwana yagenda n'asaasaanya ebintu byonna naye bwe yategeera nti yayonoona n'adda eri kitaawe n'amwaniriza ate era n'amusonyiwa n'ebikyamu byonna bye yali akoze. Waliwo omukyala era gwe baleetera Yesu nga bamukuwaatidde mu bikolwa eby'obwenzi. Yesu yamaliriza n'ebigambo ebimusonyiwa nti nange sigenda kuggulako musango. Ssentebe w'eggombolola ya mumyuka wa Kiso Felix Ssemujju akubiriza abantu okwagalananga. Abakulu g'ekisiibo okwagalana, okusonyiwagana ate kwesonyiwa bibi tudde eri Omukama nga tukendeeza neku ebibadde tibitambula bulungi. Tukolere abantu baffe aba bateetaaga obuyambi tubayambe. Yesu alongodde Ogulatius Kirumira Ssaabakristu wa Sub Parish eno agamba nti Abakristu basaana okukulembeza ng'emirembe nga bali mu kisiibo okusobola okukiganyulwamu. Kwegayirira okukola ebikolwa ebyekisa alina okusiiba era ng'embu Mukama waffe bwe yatukubiriza obudde buno okubeera ab'ekisa okweddamu. Ate bo Abakristaayo bwe twogeddeko nabo batubuulidde engeri gye bagenda okweyisaamu nga bali mu kisiibo kino. Naye evvu eryo ke kabonero akalaga nti omaliridde okubonerera mu budde buno Mukama bw'atuteereddewo obw'ekisa kya Katonda. Evvu eryo kye litegeeza ngenda kuleka empisa zange embi zonna ze mbadde mbula nkole bulungi. Ekisiibo kyo tukitandise era tusaba Mukama atuwa obuwangazi tusobole okimalako. Ate nenkubiriza ne bakatuliki bannaffe oba n'abasazeewo okutwegattako mu kisiibo nti kano ke kaseera ke tulina okwewala ebintu ebimu okudda eri Omukama. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Then ennaku 40 bwe ziggwako ogenda okulaba ng'omuntu azzeeyo mu mize gye emibi gyali akola gyali atambuliramu. So Omukristo yenna yali badde agamba nti mbadde ntambulira mu butasonyiwa